Omusumba omubeezi w'essaza ly'Eklezia erya Kampala, Right Reverend Christopher Kakooza, akubiriza abasomesa okubeera ng'ekyokulabirako eri abaana basomesa nga bayita mu nneeyisa yaabwe. Bino omusumba Kakooza abyogedde asinzidde mu mmisa ekulembeddwa omukolo gw'okutikkira abasomesa abamaliriza emisomo mu St. John the Baptist Primary Teachers College erisangibwa ne Gaba ku nkingizzi za Kampala. Young people today, as ever before, are looking for role models as they grow up. Abayizi 639 be bakwasiddwa amabaluwa gaabwe aga diploma ne certificate mu kusomesa abayizi ba primary, abasomesa abakatikisimu, okutunga ssaako n'okufumba. Omukulu w'ettendekero lino, Maria Kalula, asabye gavumenti okwongera ku buyambi bwe w'amatendekero agabangula abasomesa kisobole okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza. Tubadde tugisaba nga bwe supporting government institutions etuwe some support. It may not eyinza okuba nga si ssente naye nga batuwa ebintu bya science laboratory oba ne batusasulirako abasomesa oba ne batuwa infrastructure. Ate bafunye amabaluwa ne bazadde baabwe babadde basanyufu bya nsusso olw'obuwanguzi buno bwe batuuseeko. Bagamba nti eno ntandikwa kuba nti bakweyongerayo mu maaso n'emisomo emirala basobole okuvuganya obulungi katale k'emirimu. Omanyi okusoma si kwangu naye olina kwewaayo na mutima n'obuyambi bw'abazadde baffe oba omuzadde wali oba taliiwo. Abasomesa abasinga balowooza baba upgradinga tebajja kufuna mirimu naye abasomesa bonna mbakubiriza go and upgrade. St. John the Baptist Gaba Primary Teachers College lyatandikibwawo Eklezia Katolika mwaka gwa 1994.